Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news, ladies and gentlemen. Breaking news. King Saha awambidwa n'atwalibwa okuva wali eri ku apartments ze ekyanja ate yakawungeezi ku lunaku luno olwaleero bw'abadde ate yava ku press conference gy'abadde nayo wali eri ku Next Media, then bw'atyo n'agenda mu kibuga okulaba ng'abuuza ku bantu be n'okutunda tiketi z'ekivulu kye ekiriyo olunaku olwokutaano. Bw'atyo King Saha ayolekedde mu maka ge agasangibwa ekyanja eyo nno gy'alina apartment oba oliawo eziriko abapangisa. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Oliawo eziriko abapangisa. Bw'atyo agenze maaso n'okubanga abasajja ababadde mu ngoye eza bulijjo bamuzinduukiriza ne basalako amaka ge. Bw'atyo n'awambibwa n'atwalibwa mu kifo kye tutannabagenda maaso n'okubanga ate tutegeera abangi ku abo abaana ababadde bataddewo embeera bagenze maaso n'okubanga bakubwa amasasi, omusaayi guyise era embeera eriwo kaakati si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Sharing a video, kwata video liking ate ne munagere maaso n'okubanga agiraba. It's a breaking news, ladies and gentlemen. Please share this information. It's really crucial and everyone should know this. Tambuza video etuke ku buli sekinomu naddala munnankyukakyuka okusinziira ku mbeera ezibaddewo bino byonna mbikuleetedde era ngenda gera maaso n'okubanga mbikuwa video giliking ate ogisharing buli omu asobola okubanga agifuna. Erinnya Yenzeddeni aliwo okubanga nkuweereza koteeka n'okutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Kakati bangi baabano bambi abakubiddwa amasasi, embeera yo mbi nnyo nnyini ddala. Weewaawo wuliriza ebigambo bino, sooka owulira akatambi kano. King Saha bamusazeeko mu maka ge ekyanja, bamutadde ku gunpoint ne bamutuwala, era nange sinza kulimba yadde okutegeeza wa King Saha Mansuru Semanda wagenze maaso nakubeera nga ate yatwalibwa. Wabula kankuwe video zino weerabireko nga byonna bwe bibadde bigenda mu maaso n'okuba nga ate munywanyi bitambula. Abayo wano basebo ne bannyabo King tali safe. 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 King tali safe. Embeera webadde nga tugamba nti King Saha tali safe. The situation egenze maaso n'okubeera nga eyongera okubeera nga eyonooneka, era bamaliriza bamuwambye ne bamutwala. Omwana akubiddwa essasi woono. Bamukubye essasi owa boda on the chanja. Akubiddwa essasi era embeera gye balimu bw'otunuulira obutambi buno, embeera abaana gye balimu yennyamiza era si nnungi yadde akamu n'akeddagala bannayuganda. Byewuunyisa naye ate nno nga bituufu. Kankuwa eno video.
Mumawulire agakagwawo breaking news wenjogerera sawa zino King Saha saliddwako ab'emmundu ng'ava ku press conference yabadde azeeko ewaka wano ekyanja ate olutuuse mu kikomera n'asanga nga abasajja drone namba abasajja bali muleeya nga balina emmundu balina kugemera wala ne bamuteeka ku gun point tetumanyi kiki kye baagala ate bamusazeewo sawa zino wenjogerera tali safe n'akamu mwongere okuba nga mwongeza message mutambuze message sharing video nga wosobola King Saha asaliddwako ab'emmundu sawa zino nga atuuse ewaka ava ku press conference ali wano ekyanja bamutadde ku gun point. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutuusa makutu kwoli erinnya nze Deni yakuweereza bino ebigambo Sheikh Chiti bw'atyo yabadde mu Dalasa n'agenda maaso n'okubanga abyogerako oba oliawo bireflectinga bulungi ku mbeera eriwo olunaku olwaleero biibyo birabe. Abaana b'abanene please mukakkane ffenna tetujja kwogera Lunyankole tukakkane wallahi Allah akyusa embeera la hawla wala quwwata illa billah buli muntu alabule munne ku kigambo kufa tukakkanye pressure ku duniya n'abantu bayisenga abantu abaana bagagga bangi abantu tetubayisizanga abantu tubalabanga kasasiro kuba kitaawo alina ssente ojja kwerabira nti tetulya wa kitaawo wakati mu yumba gye tusula eri obubi era si bwa kitaawo tusasulayo sere zaffe kati leka tumanyiira Sseruganda kitaawo ye chairman wa RC5 so what ffe n'atukolera kyera n'atugasa kyo osinze ku ekyo tumanyiire muntu asigale nga muntu. Abaana b'abanene please mukakkane ffenna tetujja kwogera Lunyankole tukakkane wallahi Allah akyusa embeera la hawla wala quwwata illa billah Allah akyusa embeera nnyiniisi waali teri gwatadde nga gwasoose okussaawo teri gwatadde nga yasembayo saballo ekitiba twokwetuuza Allah tukulooza ku lunaku lwe tuliva mu duniya ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum owange we nayitibwa omuntu kakasa nti otya mutonzi wo nga tolina gw'oyiseemu Kristo kitonde tya mutonzi wo one on one wakhshaw yawman otya nnyo olunaku wetegekere nnyo olunaku la yajizi walidun an waladihi shay'a omuzadde lwatagenda kubaako kyayinza gasa mwana we yadde yandyagadde wala mawludun wajazin an walidihi shay'a yadde omwana okubaako kyagasa muzadde we yadde yandyagadde. Inna wa'da Allahi haqqun buli kyalaganyisa ky'amazima omuliro gw'amazima jja naye amazima geye naye amazima eggulu ly'amazima fala tagurrannakumul hayatu dunya obulamu bw'ensi mubulabe tebatwalanga tebamalangamu wala yagurrannakum billahi algharur kibuyaga mungi naye tabajjanga ku mutonzi wammwe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ama bado ekyamazima agwanidde atenderezebwenga ebbanga lyonna, omutonzi w'ebitonde byonna, omutandisi w'ebitonde byonna, nnyini bitonde byonna, nnyini nsi agwanidde ayogerwenga atenderezebwenga. Tugwanidde obutamwerabiranga mu bulamu bwaffe. Kankujjukize nga bwe nejjukiza, bannange ensi eyina nnyiniyo, si yeyeekeeza ku makya ensi ne yeetuuza weeri. Ekyamazima na byonna ebiri mu nsi by'omanyi ne by'otomanyi era yennyini byo. Teri kitonde kyonna kyasalawo ku kujja kwakyo mu nsi. Teri kitonde kyonna nga kyekyasalawo kijje mu nsi. Nnyini nsi yennyini bitonde byonna. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Bibye buli kiri mu ggulu wonna we liri, buli kiri mu nsi wonna weeri. Bibye nga n'eggulu n'ensi byonna ku bitwalidde. Famin sifatihi wa asma'ihi, mugamu kumanya gatera nga bitendo bye. Fahuwa almubdi'u, ye mutandisi wa buli kyonna ekitaliye. Yekka yatalina ntandikwa, yatalina nkomerero. Lowooza ku maanyi n'enteekateeka n'obukugu obutandikawo ekintu ekitabaddeewo. Kuviira ddala ku ntandikwa tugambe muntu, okulowooza ku muntu bw'anaafaanana nga tannatondwa, n'okumuteekateeka omuntu agenda okutondwa nga ddala muntu. Jangu ku Adamu alayhi salaam, omuntu eyasookera ddala. Ojje ku mukyala we, nnyini nsi gwe yajja mu lubiriizi lwe, ojje wakati wa bombi bano. Allah n'aseetinga enzaalukuka n'entonda gy'agenda okutondamu abantu, ng'agenda batondanga wakati mu nkwaso eziva ku sayidi ya taata n'amagi agasangibwa ku sayidi ya maama. Amagi sayidi ya maama n'enkwaso eziva ku sayidi ya taata, nnyini nsi byagattagatta emyezi 9 n'afulumya abantu. Agwanidde atenderezebwe. Mawanga ag'enjawulo gatenderezebwa olwa biki bye gakola, omuli ebyokulwanyisa, omuli amamotoka, omuli ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Bagagga bangi batenderezebwa olwa bizimbe, bakulembeze ab'enjawulo batenderezebwa olwa bibiina bye baatandikawo n'enkulembera gye babikulembeddemu. Bannyini masomero nabo batenderezebwa. Mbutuufu bino byonna si nsobya okutendereza abantu ab'enjawulo olw'ensonga ez'enjawulo, naye agwanidde okutenderezebwa asookerwako ayina kuba mutonzi wa bitonde byonna, nnyini nsi Allah tabaraka wa ta'ala. Yekka y'ayina obukugu obutayinaayina. Eky'okumutendereza nga kikubanja okwetuuza ng'omuntu ku buli ky'olabye. Weebuuze kyani? Lwaki ebizimbe eby'enjawulo omuntu atoola obuvunaanyizibwa n'abuuza nti byani? Emmotoka etusukkulumyeko bw'ogisangawo ogisanze osamaalirira. Era bw'obaawo omwami oba omukyala atambula ng'ayolekera gy'eri, oyinza okuyimirira mu koolabe oba yennyiniyo. Wakati mukakasa nnyiniyo, omutunuulira bwe weewuunya. Abange ensi eyina nnyiniyo. Mu butuufu tugwanidde okumwewuunya, tugwanidde okumutenderezanga, tugwanidde okumukkiririzangamu, tugwanidde omulabanga mu buli yeetulaba. Nga bw'osanga akamoroka kange wenkalisi, akamanyi nakkiriza nti wendi kuba alabye emmoroka yange. Bw'abaze waka wange agenda okuyingira nga n'engatto mwembadde ziri awo ku mulyango, nakkiriza nti wuuno waali yakayingira. Bwe bamuggulira n'ajja mu ddiiro n'asanga enkoofiira n'essimu nga biri awo ku mmeeza, yeeyongera kakasa nti wuuno alabika agenze kunaaba. Ebitonde byonna bibadde bimala. Ku sayidi y'omuntu afunayo akadde akatuula nga ye, ebitonde byonna bibadde bimumala okwongera okukakasa nti ensi eno eyina nnyiniyo era waali. Era waali. Mu bitonde ebyo byennyini wali weetunuulidde n'obutonde bwo wenna. Ani yasiima omukono gubeere we guli? Ani yasiima omukono agukozesa omukono bye gulina okukola? Ani yasiima amaaso gabeere mu maaso? Nawa we galina okugenda?
gani agakozesa mutonzi wa bitonde byonna Allah tabaraka wa taala yajja mu muntu eddoboozi nga tolabawo obutuli bwonna bufulumya taliko gwe tuyita muzindaalo muntu tali ku masanyalaze muntu tali ku batulo muntu si wa sola muntu si wa generator ne bwayogera eddoboozi lifuluma era bibakuba byamasanyalaze yatusaasira nnyo gano agagenze n'okugenda ebyaffe byebyo n'ateekateeka gwajjeemu eddoboozi banne n'asobola n'alibawuliza ajja muntu eddoboozi n'aliwuliza abantu naawe ono ayogedde ebigambo okubyogera ng'abitegeera yategeeza ono ayogedde byayogera abigenderere. Uganda yensi mwe tuli ng'ekyamazima amatuufu mpawo n'omu wakyalina ddembe lye olwa Katonda n'ensi yange. For God and my country munzikirize mbate tusinkane nga guludde n'oyo wayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira ate yasiimye. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.